kati bafutu soja abasiru bate bategeera abafango ni bandabiri oh mudra yatukole interview baba no ango kiri kitya walayi eno interview ja kugwayo egenda kugwayo tuwejikwata mbutundu tundu na kaimba nasosema wenakuba kesi kumabina wakali aka kaimba kekali okay kankolemu uko ne wana wa BBS era bagamba ebigambo nga binene byokka ng'obwakabaka bwa Buganda kubanga obwakabaka bwa Buganda buki bunene nene kanange mbango esase ebigambo nga binene emukitwala bobe walayi tugende omukulu aliyenyo gambo kyasebo ndi bulungi kikita walayi olunaku olwalero olulabye otya wano ku kisaawe nakulwayo nakatuuka ndi mukululaba gwomu ku bayimbi ab'amaanyi era gwomu ku baagaana ssente lwaki wakola bwotyo no saagana ssente sinalekera omugaga ssente namuwa offer kitegeeza oli mugaga nnyo no tekiba bwe kito naye waliwo okusima omuntu wantona kyogenda muddiza wasiima emmeme eyo yajjula nange nemuweereza nawe n'omuweereza tuze tulaba ebintu bingi nnyo ebigwawo mu music industry omukulu Bobi Wine yakuba mu katuuni kyakulekawa akirani ndi wakabi kubanga kati ebiseera bireri tebatukubanga mu katuuni n'ebyaddala tebabikubanga kiba kitegeeza nti obeera okoze walayi yatugamba majege gakukuuma kituufu ango interview tugisazeemu tugenda baddire bano bafa aba BBS ogambye kirisagoyi soko baddire banyonyole kitegeera banyonyole eyo kyenyini obadde wakayingira katikati Kibanda batugamba kati SFC ekuuma bakulimba mudra yatukole interview baba no ango kiri kitya walayi eno interview ja kugwayo tuwejikwata mbutundu tundu magana empisa tuzikwasiza maanyi naye ng'obimanyi tuza kulabisa amisi yamani kujjako baga tulabiseera bimanyi aya soko olukwasaganyemu awo awo wennyini batugambe egaaliyo teyenkanika wano nene nyingi egaali twabivaako twagula amamotoka kati egaali mwagula amamotoka Kibanda ekigambo ky'okubeeramu ne ssente omuleka kwati muwakimu ekigambo ky'okubeeramu ne ssente kirabika kiriya tekiba tekyetagisa kubeera nnyo yasolina okuba nakakatini kosoka okusiima waliwo abaana bangi abakwegomba okubeera nga ggwe mbadde nsaba mu bufunzi obampeereyo akagambo akasembayo nga kubeera nga nze muki mu mbeera z'omu kuyimba onookukola ebigambo bino onooba ne bino ebigambo ne zino ensonga onoosooka n'okola ensonga zino wammanga bwebulaka okunfaanana togenda sobola oli wa federation nzoba si wa federation oli wa kisebo ndi wa fangoni olowooza nyinza okuzzaako engalo sulabuno tukyayogera tuli ku BBS wennyini obwakabaka bwa Buganda beena ali atya buli omu ali bulungi ate Katikkiro mulamu Katikkiro nina ensonga zange nzikuwa ozimuwa badde nsaba tukole program tugende mu office atuma omukuuta magamaga nina kugambe nze ndi muto kati kanzikuwe ogenda ozigambe taatawo azimugambe nyinza obutazitaputa bulungi lubaale w'omukulu tasamirirwa kati nkwezaniza osobola otwala ez'abalabi waba kino ekyana kino kyogana nakyo tekitaashe ekyo nakiraba omuntu wawansi kitambula naye kigambe tekimulekanga akwagala nnyo tusiima nnyo ate baŋŋambe baliko oli muganda we tuveeyo ffenna tuli baluganda ddala interview ekyagenda mu maaso eneemala mbadde n'ekibuuzo kyange ku muntu omusiru n'omuntu atategeera obeerako naani muntu omusiru n'omuntu mbeera n'omusiru lwaki
Paso akolagana n'atategeera. Atategeera yatya. Alwawo. Kati bafutu soja abasiru bo tebategeera. Abafango ni bandabiri. No, federation ilaweka ya kabi. Abayimbi bagenda bafuna ne kasente. Nange sente nzaagala. Naye kati kabasoke bakole kwa abali mbwetaavu ennyo. Naffe ezaffe tujja zifuna batunaba kwetuli. Kale. Era obuuza byamagezi byokka. Betukwagala. Naye nategesedde omuyiyi wange naye yakupooli nga tuli ku interview. Toyagala kutrendinga. Naawe oyagala. Ala oli fit. Kale. Chibanda kina tubikola. Alikola. This is my small brother. Long time. Yo, walk one. Long time I don't see you. Why I dig yourself long time? Terrible the boy. Ono Chibanda. Ate yasinga okunjagala. Kubanga nze yampulira nga nze kuba naye nze nakona. Simanyi na kyankonya munnange. Labayo. Ono Chibanda ye yasooka okunjagala kuba yali mu S1 n'enkuba engoma bagiyita lwayiti banjogerako ki bagamba oli kimenkemenke bw'oba oli kimenkemenke nange ndi kasoddesodde olaba kyekikulaga mbu nakona kale ono mwana yazze just n'aŋŋamba baaba nkikubye ate buto nanjokya okitegeera nga bali wamuzanga balinda mu mwana baba oli mulwadde ne mwana bwe nawona era yandagalo yampa akakofiira ke naki yampa akakofiira ke akagulirira respect ya mwana nsanyusa nnyo Dwight okulabikako mu kifo kino because this place etugatta kino ekifo kitugatta fena oba oli mu Congo oba oli mu Sudani oba oli mu Uganda oba oli mu Zaire oba oli mu Nyankole oba oli mu Nyarwanda alien skin you got it? You got me? I want you to write the song when you about your country. Yeah, thank you to appreciate. You have appreciated. You have to write a song which is on your country. Ebiruma abantu bo. Ebibaluma ennyo. Nze saali badde wano. But for me, I'm an advisor. Nze nakuba engoma eri gye bayita nyambadde n'ennyuma nange tutekinnange ebusaabala Bobi Wine yatugambye buli kirungi kibeereeyo ebusaabala kati nange ngenda kuvimba ebyanambisanga eyo ebusaabala lwayiri amanya ge bambitaayo ebusaabala nange gye nsangwa bino ebikazi bisoomooza bibigula obubina ne lusabbala naddala kiri kye bayita aliyeri naddala kiri kye bayita Madiina kinyokotola ebiwala kyakatalayire saabala ebyana biyira ssente gwe tozala walanga eba firebase ekiwatula ebasembe busabala tusinga babawaya naki bano tuli masanyu mwana sagala tamuleete bya kino kisaawe kya Uganda mwana tekiri mu byabufuzi. This is Nakivubo. This is not Nambole. You got me. Bye. Mama,